Mukwano gwange nkwanirizaako gwe ne yekumideko Next Edition TV. Nenkwebaza gyonna gy'otuusizaako engala akawungezaako nnako olwaleero. Weebale kola nja kusaasira abafiiriddwa, abafunye ebizibu eby'enjawulo, abasibiddwako abantu baabwe, abalwaziza n'ensaba Mukama Katonda yongere okubanga ate abasuusa n'okubayisa mu bizibu ebiteebereka byonna bimugera mu maaso n'okubanga omuyitamu. Nja kusanyukiramu nammwe abageze maaso n'okubanga mufuna essanyu bebengeejinze bebaproposinze n'ensonga endala mpitirivu nnyo bebasasudde bakuziza ku mirimu. Muzungu alina kyagamba, it is very easy to be number one, but it is difficult to stay number one. Kyangu nnyo okubeera nti gwasooka n'ekizibu nnyo okusigala nga gwasooka. Kakati n'oba ofunye ekkula eryo, afuba nnyo okulabika ng'onyweza awo awavudde essanyu erikutuusiza ku ekyo ky'otuuseeko. Yenze Frank Asiri muzzukulu wa Kyaddondo. Tutambula ffenna ku ssaawa zino mpaka gye bunaawungerera eyo. Amawulire kwetola nsi yonna. Ssekanyo lya Extra the Undercover. Yo program gy'ogoberera. Njagala okujjukiza okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga, n'abalala bonna oba n'okumanyisa mikwano gyaffe bonna. Tuguno gwe mukutu semakutu gwe bateekeddwa okuba nga bafunirako amawulire gonna okwetola ensi yonna. Amawulire mangi nnyo agali munda mu ggwanga erya Uganda, President Museveni ag'okukyusa cabinet n'ebirala bingi nnyo, naye kakati ensonga gye tugenda nga twesigamako y'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Oyo nno nga si mulala yabadde akola oba ye amyuka mu bendo lya Buganda ery'e Masaka, atali mulala Mathias mpuuga. Omukulu ono olunaku olwaleero havuddeyo bukyanga lubanga lwa mmindi n'ayanukula ekibiina kya National Unity Platform bwekya kigenda mu maaso n'okubanga kivaayo okumuteekako ebigambibwa nti ono yakera maaso n'okubanga akwata ekyoja mumiro, bwe kibayita ekyoja mumiro ekya millions za kuno mu ggwanga Uganda 5 ng'akasiimo ak'okumwebaza emirimu gyali ageze maaso n'okubanga akola mu kiseera nga yali akulira oludda oluvuganya gavumenti munda mu parliament. Jjukira nti munnayuganda gwangoberera kino nno mu kaseera ke tuyitamu abantu bangi bagenda maaso n'okubanga balabanga alinga alidde enguzi, kubanga opposition ebbanga lyonna ebadde ezeevumirira engeri y'okulyamu ssente n'ey'okukolamuko emirimu ey'amankwetu. Kakati nga wekiba nti leader of opposition, and not only being a leader of opposition, but commissioner of parliament, and not only that, again, a vice president w'ekibiina kino ekya National Platform okubanga yagenze maaso n'okubanga akkiriza akasente kano, bano nno baagera maaso n'okukyogera baga nti kino nno kyalinga kulyamu kibiina kyabwe lukwe n'okutuukiriza ate ebyo bibadde bagera maaso n'obwama buvumirira ebbanga lyonna. Seeko oba olukiiko olw'okuntiko olw'ekibiina kya National Unity Platform lwayitibwa bukubirire okulabika nga lugaayagaaya n'okulabika engeri bayinza okuba nga ate bazibikiramuko ekintu kino, newankubadde nga bamu bammemba tebasobola kuba nga balabikamu, n'abamu ku baalabikayoko baavayoko ne bategeeza nti olukiiko lwali lusaliddwamu oba lwali lusazeewo okubanga Mathias mpuuga avayoko yennyonnyoleko nga bukyali ate yeetonde era n'akasente kano akazeeyo. Ebigambo bino nga bigenze maaso n'okubanga bivaayo yennyini president w'ekibiina kya National Unity Platform atali mulala Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine era presidential candidate mu kalulu akagwa 2021 akaliyoko ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa January yavayoko n'atuuza olukiiko lw'abannamawulire oba gye twandise tabamiruka olw'okuvaayoko annyonnyole kiki ekyali kituukiddwako ku ngeri ey'ensonga za mukulu munne ez'okukwata miliyoni z'eggwanga Uganda 5 n'azeezibika. Era nabwe gutyo Bobi Wine yaluma mu bigambo bye yategeeza tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso newankubadde olyani oba olyani kasita ensonga ziba zeekuusa kukulya enguzi. Buli muntu yenna nga yeebuuza kyekinaddako Mathias mpuuga kikyagenda okubangazaako. Munnayuganda jagala kutegeezaako gwangoberera oba gwagera maaso n'okuba ng'ongobera ku Next Edition TV. Mathias mpuuga yafuuka kyesirikidde n'agaana okwogera gati owaayi abo aboogera bye bamanyi bye boogera. Omuliro no gwayongera okubanga gukumibwa nga guviira ddala mu betwanise ba foot soldiers. Betwogera kwa foot soldiers twogera kwabo balwanirizi b'ekibiina kya National Unity Platform, abawagizi, abagoberezi, ba human activists, ba political activists n'abalala bonna nga bwe ngenda maaso n'okubanga mbakumenyera. Baavayo ko buli omu nayo endowooza ye ku nsonga za Mathias mpuuga. Abamu ne balowooza n'okukisawo nti akola ne President Yoweri Kaguta Museveni nti ali mu gavumenti n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Ebigambo ebyayongera okubanga bisiikuula Mathias mpuuga
omukulu ono naga nti kakati ekibanga kituusaawo ndabika nze siri mweteefuteefu kubaako na kye ŋŋenda kubanga njogera wabula okubategeeza ensonga emu nkyali memba mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Ekibiina kyayongera okubanga kimuteeka ku pressure. Ekibiina kigamba nti omukulu alina okubanga yeetonda, alina okubanga avaayo ayogere ku kiki ddala ekituufu ekyamuleetedde okubanga akwata ssente zino. Omukulu yafuuka kyesirikidde, yaga nti nedda tewali kigenda kubanga kigamba kikkirizibwa. Okusinziira ku bbaluwa yava mu kibiina kya National Unity Platform ng'egera direct eri speaker wa parliament, yategeezanga omukulu ono bwe yali agenze maaso n'okubanga ayimiriziddwa ku kifo ky'obwa commissioner bwa parliament amangu n'embiro, ng'ensonga eno egenze maaso n'okubanga egonjoolwa, wajja kubaawo ekigenda maaso n'okubanga kiteesezebwako. Newankubadde nga speaker wa parliament Anita Mongi yavaayoko bino n'abisambajja ng'alaga nga ensonga bwetaliimu ggumba era etayinza kubanga ate eyimiriza omukulu ku bwa commissioner. Era amangu ddala National Unity Platform yayisa gwe yali egenze maaso n'okubanga eronda ng'agenda okukwasaganya ekifo kino ky'obwa commissioner atali mulala omubaka wa Mityana municipality mu lukiiko lw'eggwanga olukulu parliament, atali mulala Honorable Zaake. Era abantu bangi bukonguzi ne babutandika aga nti owaayi kino kiwedde okusinziira ku commissioner of parliament and Nyendo Mukungwe. Ate munnamateeka Mathias mpuuga yagenze maaso n'okubanga alemera mu kifo kino ekyokubeera commissioner. Jjukira nti bino byonna nga bigenda mu maaso bamuwa option aba National Unity Platform bagati bwe kibanga ekyokwetonda kiganye kakati alekulira ebifo bye, alekulira obwa commissioner. Lekulira obwa commissioner kirabika gwe ensonga olemye okugitegeera ekintu Mathias mpuuga kyagenda mu maaso n'okubanga alemezaako engalaga nti sigenda kukkiriza era nze nzikiriza nti Bobi Wine ye president wange naye ayina engeri gyakwatamuko ensonga ekugamba amangu. Ensonga zazikwata mangu abamwetoolodde balabika balina engeri gye balina ebigendererwa byabwe, naye nganze omuntu omu nga Mathias mpuuga nkyagera maaso n'okubanga mussamuko ekitiibwa. Mu bigambo ebimu ku by'Olusungu, I am here to affirm that I am not living in Nup. Ebigambo bya Mathias mpuuga olunaku olw'ebyagenze maaso n'okubanga akakasa eri eggwanga. Agambye nti ndi wano okubakakasa nti sigenda kuba mu kibiina kya Nup. Era agamba a party I founded with my colleagues. Kakati sisobola kumalaga kita kibiina kinagenda maaso nakubanga ntandika n'emikwano gyaffe. Bino n'ebigambo bibadde bya Mathias mpuuga. Mathias mpuuga agamba nti ekibiina kye yatandika n'emikwano gye tasobola kumala gava buvi mu bbanga n'agamba nti agenda kukivaamu, si mweteefuteefu kubanga akivaamu. Bibadde bigambo bya Mathias mpuuga akawungezaako mu lunaku olwaliro bw'abadde ayogerako eri bannamawulire era n'ateeka akasiza ddala nti ekyo kikafuuwe. Ekyo kikafuuwe. Era agamba I am not here to destroy or to kill it. Mathias mpuuga agambye nti ye ekigendererwa kye okubeera wano mu kibiina kino. Agamba atya mwami Ligani nkubuuzizaako nnyo ku KBS webale kubanga ogoberera Next Edition TV. Kakati Mathias mpuuga agambye nti ye ekigendererwa kye amazima si kyakusaanyawo kibiina kya National Unity Platform. Agati kasiri abo abagezaako okulowooza nti nyiisa okuddira ekibiina ze kye natandikawo, ekibiina kye natandika ne bannange ate nti nkisaanyewo abo beenoonyeza byabwe, wabula abalowooza nti nyinza okukeera ku makya nenva mu kibiina kino abalimbyemu. Jjukira nti Mathias mpuuga Munnayuganda y'omu ku basajja eŋŋwaŋŋuli, abamu ku basajja ababadde enjasabiggu mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Bw'otunuulira kuba betwandiise ba elders with experience, with political ideas, with with a lot of connections n'ebirala bingi nnyo. Kale oyinza obutabuusa bw'oba omenya kubamu kuba key pillars of National Unity Platform. Mba mulyazaamaanya bwe sikeera ku makya ne siteeka mu linnya erya Mathias mpuuga okuva mu bendo lya Masaka. Mathias mpuuga agamba nti okusinziira agamba nti awakanya nnyo ekyokulowooza nti abantu abamu balowooza nti waliwo ababaka ba parliament abali tiimu Bobi Wine abali tiimu Mathias mpuuga. Agamba nti ekyo kikyamu era akivumirira
kakati gobokera machano ganti oli timu Mathias Mpuuga oli timu Bobi Wine kakati obanga ayina ate ebigendererwa ebirala agamba nti ekigendo kya National Unity Platform kukyusa bukulembeze wabula si kya kwetemaatemamu era n'agamba ababaka ba parliament alina kukolera wamu na ku believingira manifesto z'ekibiina kye zigamba wabula si ku believingira mu muntu sekinoomu Munnayuganda okusinziira ku Mathias Mpuuga agomunda galaga nti agenda maaso n'okubanga awagirwa kumpi abanene bonna okuva mu Buganda Kingdom ekimu ekitandise n'okuleetawo kendowooza nti ononno yandibako n'akabinja akayinza okubeera n'ebigendererwa ebirala eri ekibiina kya National Unity Platform nkugambye bagiyita Next Edition TV subscribing nga sharing nga commenting nga nkugambye okuseera ku mawulire agagera maaso n'okubanga tufuna galaga nti Mathias Mpuuga ono awagirwa kumpi abanene bonna mu Buganda Kingdom era nga kino nno jjukira nti ekibiina kya National Unity Platform bingo okuba nti ekyamaanyi mu ggwanga lyonna bati awamu wekisinga okubeera ekyamaanyi ate era ekyenkizo mwe kisimbye amakanda ennyo era nga wekisinga n'okuteekera ddala gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku pressure ebbendobendo lya Buganda lyonna oyinza obutalibuusa maaso bw'otunulira mu busoga nawe oyinza obutabuusawo maaso kakati olwo wetwogera gwe Munnayuganda ngobera ku Next Edition TV njagala kutegeeza nti amawulire mangi nnyo gano nga gagenda baaso n'okubeerawo Buganda etandika okulowooza nti kakati abadde senior politician with experience ni kwegamba pira ba co-founder ba mentor ababaka abangi ennyo mu parliament naddala bava mu bendo lya Masaka mu bendo lya Buganda oyinza obutabuusa maaso Mathias Mpuuga kakati bw'aba ng'akedde ku machano ga nti kakati asuuliddwa ebbali oba alinga amusindiikiriza okuba nti omugobye mu kibiina era nti yanoonye ekkuba eddala ekintu kye tulowooza ekitayinza kubeera kyangu kati buli muntu yenna abadde alinze nti abadde ambuuza nti owaayi meeya ku Next Edition TV twagala kumanya stepu eri etya Mathias Mpuuga stepu kijazzaako olwaliro Mathias Mpuuga okusinziira ku stepu gy'abadde omuntu gya buli omu gy'abadde alindiridde yakuba nti yalina weyalaze oba addamu bubi Bobi Wine oba addamu bubi ba foot soldiers oba addamu abakulembeze obubi n'endala wabula okusinziira ku Mathias Mpuuga Munnayuganda akakasiza nti yesu mwetefutefu okuva mu kibiina kya National Unity Platform era nga bwe nkugambye mu lulimi olunyaanyimbe agambye nti I'm here to affirm that I'm not living in loop a party I founded with my colleagues sisobola kera kumacha nenva mu kibiina kya National Unity Platform ekibiina kinatandika ne bannanga abangi kakati nga tuyise mbugubi obungi lwaki ku ssaawa zinatemba ngenda maaso n'okubanga nkivaamu Munnayuganda kino nno kireesewoko ebibuuzo bingi Mathias Mpuuga yeetonze teyeetonze era abasinga tukakasa nti teyeetonze National Unity Platform ne ssentebe waakyo Ssentamu Kyagulanyi n'abakulembeze ab'oku ntiko the point was let Mathias Mpuuga come out ye defending yewozeeko yennyonnyoleko atunnyonnyole what was the cause of him okukwata millions 5 eri bannayuganda mu kaseera kano nga tuwangaalira mu nsi gye tuwandiise kakati erimu gye tuwandiise financial crisis nga bannansi bangi beeyaguza lujjo why jjukira nti okusinziira ku bantu ab'enjawulo baalaga nti Mathias Mpuuga okukwata millions 5 dembe lyenga munnayuganda ate era kaali kasiimo etaali nguzi abala kye bagamba nti eno yali nguzi bannamateeka abamu bakakasa nti kakati yave yatulage nga munnamateeka teeka kimwakwatira ssente zino penal code kijayinza okuba nga asinziirako okukwata ssente zino mu parliament ebibuuzo byonna nga bijja newankubadde nga bannamateeka abalala bakitaputa mu ngeri endala n'okukakasa n'okukikakaatika ku Mathias Mpuuga nga bwe liba eddembe ery'okukwata akasente kano kakati Mathias Mpuuga agamba nti I am here to assure them that whichever indiscipline, mismanagement or misbehave n'ebirala tetugenda kubanga tumuttira ku liiso era kiriziganya butereevu n'ekyokwegamba n'ekyokugunjula n'ekyokutereeza ekibiina naddala oyo afudde ku mugendo foot soldiers simanyambu oguze data okoze buli kimu kyoyagala okukola oyagala kwonoona bwonoonyi kibiina Mathias Mpuuga agambye nti nedda boyi tetugenda kubikkiriza ebyo kasirye nedda si kuba nti ogenda kuva eri
with no information, with no evidence, not even informed of what you're going to talk about, otandika olowooza nti ogenda kuleeta ensonga yewe. Tetugenda kukikkiriza. Abamu beesifiridde okubanga bawonoona amannya gaffe, batusibako mu matugambuzi kutuliisa ngu, naye nga tukyali ku mulamwa gwennyini ogwe twatandikirako n'okutuusa olunaku lw'olwaleero. Kale ebigendererwa byaffe biralamuko nnyo compared eri ebyo abalala balowooza byagala okubanga batusibako. Ffe tukyali ku nsonga ya kukyusa bukulembeze. Bigambo bya Mathias Mpuuga agambye tagenda kukkiriza era akyali mu kibiina kya National Unity Platform. Okusinziira ku kibiina kino ekya National Unity Platform nga kyakavaayo nga kyekijja kigende maaso n'okuyisa ebbaluwa in public eyagenda maaso n'okubanga egenda wa Speaker of Parliament Anita Among ng'emukakasa nti ahanga bo ekibiina bakoze decision ey'okudisowninga n'okuwithdrawinga Mathias Mpuuga ku kifo ky'obwa Parliament Commission era n'okubanga bamusikiza atali mulala Francis Zaake Butebi. Ekintu Speaker Anita Among kyagenda maaso n'okubanga ate awakanya. Ebbaluwa yagenda maaso n'okubanga backdating bange nakusomeza ali 18 ennaku z'omwezi nga 18 2024 omwezi guno. NUP Secretary General David Lewis Robongoya yagenda maaso n'okubanga ategeeza Anita Among nti why tukwetaaga munnange ensonga eno ogitunulemu. Nga ffe tetugenda kumala gakkiriza nsonga zino kugenda mu maaso, tetugenda kukikkiriza kubanga omukulu twayagadde tunnyonnyole kyamulemeredde, twamugambe alemye kakati ffe oyagala tukole tutya. Omukulu bw'abanga aganye yefudde waggume naffe tewali kyakusalawo kirala. NUP egamba nti ensonga ekyasinze okubeera ey'obulabe si yakuba nti omukulu w'ofiisi yabadde agikutte, si yakuba nti abadde akulembedde, si yakuba ki, naye NUP egamba nti ensonga y'okulwanyisa enguzi y'emu ku nsonga ezimu ez'amaanyi ekibiina kya National Unity Platform kwe ziyimiridde. Kakati bwe kibanga olwaliro kwe ziyimiridde tosobola keera ku makya n'oddira 1.7 billion shillings ezaawana eggwanga Uganda mb'ozigabanyiza abantu bana ng'ate moreover nga kwe kuli ne vice president w'ekibiina ky'opposition ekitali kirala ekya National Unity Platform. Mu kaseera nga Mathias Mpuuga nga ye leader of opposition bwe yamala okubanga awummuzibwa n'asikizibwa Joel Ssennyonyi, kakati no Parliament yasalawo nega nti owaayi omukulu yeetaaga munnanga okuweebwayoko akasiimo abakulu mu Parliament oba mu kibiina kino ekya National Platform kye balaba nga ekivve era ng'enguzi. Mu bigambo bya omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga agamba, I've seen a copy of a letter circulating on social media. The own of the copy is visible from the bottom of the letter. The letter is addressed to the Right Honourable Speaker of Parliament, and I am only informed of the contents of my copy. Okusinziira ku bigambo bye tugenda mu maaso n'okubanga tufuna gwe Munnayuganda angoberera aga nti I will not respond to that. Mathias Mpuuga bye bigambo byakakasiza agamba atya makamerani kubuzizaako Black Panther yo jajireka etambula egende byayo akati enteekateeka zange nageti ziri wuwo olwaleero anti ku muto sigenda kuguvaako. Munnayuganda okusa ku Mathias Mpuuga agambye nti ebbaluwa yagiraba era ng'agiraba etambula naye ye si mwetefuteefu kugiddamu. I will not respond to that save to restate by the position as stated earlier to the party and the nation that I have found the facts that I confess no wrongdoing whether in law or common sense. Okusa ku Mathias Mpuuga gatayina ki siraba kikyamu kiri awo era siraba nsonga ya kuddamu awo eyinza kundetera kutandika kwennyonnyolako ojja kujiwulya. Next Edition TV
tukyagera mu maaso n'okubanga tukuleetera ensonga mpitirivu nnyo ezikyali ku mukulu ono Mathias Mpuuga. Ekibiina kya National Unity Platform kisigalawa bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Munnayuganda njagala kwebuuza ekibiina kyo nga kyo wa wekisigala? Subscribinga, sharinga, commentinga. Yenze Frank Asirye. A very good evening. Tegeeza mukwano gwo n'omulala yenna ti guno gwe mukutu koyina okubanga ofunira amawulire okwetula ensi yonna.